okusinziira ku kibuuzo ekiri mu ddiiro alhamdulillah katusobole okubeera nga tusomesa ffe abantu bifo ki ebisaanidde okubeera nti abantu balamaga era waliyo bifo Katonda byateekawo ebiri awo nga suspension nga abantu balina okugendamu oba ffe abantu ffe bennyini tusobola byeteekerawo nga ffe abantu. Ansi egamba nti Katonda alina ebifo byeyateekawo byeyagala abantu bajje babeere nti babiraba oba balamagirewo nga bwe batuukayo ate babeereko n'emikolo egikolebwa ng'emikolo egyo tebagyeteekera wabula Katonda ow'ekitiibwa yabagamba okubeera nti bakola ki bakikola. Omusomi mujja kusaba muganda wange mbikuleko sura ya 3 aya ey'ekyenda ndooza mu 6 tandike ne aya eyo tusooke tulabe ansa eyo yogedde oba ekibuuzo ky'obuuzizza kirina ansa yakyo oba nedda. Egamba ebigambo bino nti mazima ennyumba yasookera ddala okuteerwawo abantu bonna olw'okusabiramu ye eri Makka al-Kaaba ey'emikisa era nga kyakuluŋŋama kwa bitonde byonna mu nsi. Muyo al-Kaaba mulimu obubonero obweyolefu ne mu bwo mwe muli ekifo kya Nabbi Ibrahim yayimiriranga ng'asaba. Omuntu yenna agiyingira abeera mirembe era Katonda akakasa ku bantu bonna okulambuula ennyumba eyo. Nga kino kikakafu ku muntu aba asobola ekkubo erituuka gyeri. Naam, aya eri bano bigambo bingi. Ekigambo kisookera ddala egambye nti mazima ennyumba Katonda gye yassaawo ng'ennyumba yakulamagiramu oba abantu gye balina okuba yateekerawo abantu ng'ennyumba eyo yakubeera nti bagenda kusinzizaawo. Agambye nti ye Kaaba lilazi bakkatan lilazi bibakka ye yeyitibwa Bakka. Bakozesa ekigambo Bakka ng'ekigambo Bakka kitegeeza ekiwonvu. Yes, era mukiva ekigambo bagiyita Makka ne bagiyita Kaaba naye nga bagiyita Bakka kyekifo ekiri mu kiwonvu. Kati Allah waga nti ye ennyumba eyateekebwa abantu nga yasooka kitegeeza nti ansi egamba nti ye waliwo ebifo Katonda byateekawo. Katonda n'agenda amaaso n'agamba nti ennyumba eyo man dakhala omuntu aba agiyingidde kaana aminan aba nannyini aba wa mirembe nnyo. Omuntu buli lwayingira mu kifo ekyo kiba kya mirembe. Yes, naddala Makka. Era n'agamba nti ekifo ekyo kirimu obubonero. Ensonga y'okusatu erimu obubonero. Mu bumu ku bubonero n'agamba nti makama Ibrahim ekifo Katonda Ibrahimu yayimirira. Uliza aya eno eyogerwa nga mu myaka gya 600 kyokka Ibrahimu yaliwo myaka nga 14 emabega naye Allah ategeeza Muhammad agamba nti ekifo ekyo kirimu ekifo kya Ibrahimu yayimirira. Ffe abaatuuka e Makka wallahi footstep ya Ibrahimu yayimirira paka ne sayina ekyaliwo kekamu kabonero akalaga ani footstep kyemala emyaka 15 ng'oli bwe yalinnya ng'eringa bweri nga bolaba ffe abalinnya mu ttosi ekigende kisigalawo bwe kiti wekyali kya Ibrahimu. Era baakizimbira akantu mwabalaba Kaaba akantu kemulaba akanaala akali ku Kaaba akatono ako sebo mwemuli baateekawo nga kalinga kakeegi era okalengeramu obulengezi bwote kubbali awo. Musajja yali mwanvu kikigiri nga kiwanvu nga kyekyo kyennyini kyeyalinnyamu nga bolaba enkuba bwetonnya we yalinnya. Kati Allah waga nti mulimu ekifo Ibrahimu yayimirira ng'asaba Katonda we era ogenda n'okirabako. Kati Allah n'amaliza ensonga ey'okusatu n'agamba nti kikakafu kikakata kuli musiraamu yenna kubeera nti agenda limanista twaa oyo alina obusobozi. Kitegeeza buli yenna alina obusobozi yenna kimukakatako okugenda. Kakivula banti mu busiraamu libatteeka era mu mpagi ez'obusiraamu 5 era nkakasa ya hijja yesembayo. Bw'oba togenze oba omenye etteeka eryo oba omenye empagi eyo kubanga obusiraamu kwe buyimiridde. Kati bw'ogaana oba okoze omusango era Katonda agenda kubonereza. Kivula banti taata bw'afa ng'ete yakola hijja obusiraamu buga nti ate obusiraamu bukkiriza okuba nga bamukolera hijja. Omuntu yenna bamukola hijja wadde afudde mu maali ye singa abanga yali plans okugenda n'atagenda Allah oluusi n'amutuusaako ebizibu ebirala tumukolera hijja kubanga mpagi. So ansi egamba nti ebifo weebiri. Ekifo ekyo nga bwe tukirabye aya yemufu etumala naye ekifo ekyo Ibrahimu alayhi salaam ye yakizimba
naye ate bwakizimba Allah ekitiibwa yamulagira asitule ennyumba ekaaba ayati nyingi naye sigenda zimalayo seko bikudde sura kyembikule sura kyo Bakara bikula Bakara 128 tobali tutandike ku 26 sinsonga wa iz yarfa Ibrahim qawaida min albayt jenjagala doza 127 ba meka kan tuko yesel mberenga njisoma egamba era jukira Ibrahim ngalina Ismaila bwe basitula ebisenge by'ennyumba Kaaba. Olaba Allah watunyumiza bufuba atunyumiza ku Ibrahim takyumiza story etatugasa nnyo atunyumiza bibyakola. Jukira gwe Muhammad gyotali n'abasiraamu abatuliza n'abakristaayo gye tutaali nti Ibrahim yalina Ismaili nga basitula ennyumba Kaaba omusingi kitegeeza wali weeguli. Ibrahim Allah n'agandika situla omusingi ogwo gwali mu ttaka kati situla ebisenge byago. Nesaala eno Mukama waffe akkiriza okuva gye tuli omulimu gwaffe guno. Kati bwe baamala okukola ne basaba Katonda akkiriza omulimu gwabwe kitegeeza ekyo kituwa nkola nti bw'okola omulimu omulungi osabanga Katonda agukkirize. Nga atonda asese nga bwolaba omuntu yenna bw'akola omulimu omukozi yenna omunye omuntu ataakolako ng'ali giwakali byebyo bizibu naye fe abaakolako nga tuli giwakali nga tulina bye tukolera bw'omala Mukama wange obajja kusiima singa asiimo naye tosobola Mukama wange mbaze omulimu olaba bwe ngukoze osobola kwewaana ankyo olaba oli asese obeerawo ku bunkenke Mukama wajja kukkiriza omulimu naye n'agamba wawe bali teri bakola ne babagaana okoze biki bino twale nabi noga yarabbi ebiseera byemazeemu kati Moses ebitabimanyi bambi tumusaasiramu ekyo so Ibrahimu yali atuwe enkola nti bw'okola ekintu ekirungi ng'olina gw'okolera osabanga bagukkiriza omulimu ogwo kyabaga ai Allah nsaba okkiriza omulimu gwange tobera 100% noga ndi kyenkoze kituufu nedda ssebo kubanga bakuteeseko obuteeso kiregedde ekyo wamagenda maaso kubanga mazima gwe owulira byonna naam era amanyi byonna ebigendererwa byaffe Mukama waffe tufuule fembi abagobe tufuule fembi abakugoberera tufuule ddala abasiraamu abaana maddala tuleme okubeera abasiraamu abajujujulu yes era begamba mu Larabu waja'alna muslimaini laka muslimaini sebo nze nasoma kyenjogera nkitegeera mu Luganda era bwekiri kati era okugoberera kitegeeza kusiramuka tufuulire ddala abasiraamu abaana maddala abakugoberera mu mateeka tuleme okugobererako nga tudde mabega basaba eddua era obusiraamu nafu ai Allah tufuulire ddala abasiraamu abaana maddala tubeera abasiraamu ne tusaba atufuulire ddala tubeere banywevu muyo ezo eddua zonna bannabe batusomesa ebyaffe si byakugwamu bugwe genda mu maaso ne muzadde lyaffe oteekemu ekibiina ekikugoberera kati eyeddwa Ibrahimu agisabira ku Kaaba muzadde lyaffe kitegeeza yali asabira mwana we oteekemu ekibiina so siza totuwa zadde wabula ekibiina kitegeeza ekigenda okwegatta ku bantu oyo wadde si waffe mu musaayi gwaffe si wa kika kyaffe naye efuule ekibiina eyeddwa yali egwa ku Muhammad sallallahu Allah gwe yafuula ekibiina n'abantu bonna nga balina okumugobera nga tetuli Waarabu. Ibrahimu eddwa yali ya Ibrahimu kira tukyali ku Kaaba awo kira masa obutuufu okusinza kwaffe tubeere abasinza mu butuufu tuleme okutagattagala kyobulaba abasiraamu nsi yonna ensinza yaffe eri egi eyo Ibrahimu eddwa yagituwa baani abagobera Ibrahimu bano ensaba gye basaba Ibrahimu gye yasaba kubanga ogaye nti twerabira kuba kano bino nyinza obisoma abantu beeraga nti bali kuki Ibrahimu alusabira eddua otufuufuule abantu abakusinza mu butuufu bano ensinza eyabwe Ibrahimu gye yasaba teri abasiraamu nsi yonna fe abalina ensinza etya emu kirira okkiriza okwenenya kwaffe ate n'okwenenya kwaffe obeere ng'okukkiriza kitegeeza abantu tulina okwenenya eri mu maaso ga Katonda anti wadde bakuba mu ngalo bajja kuleeta nga Ibrahimu akuba mu ngalo Ibrahimu luga nti yasaba eddua ey'okusinza kirira wansi kubanga mazima gwe okkiriza okwenenya kw'abaddu bo kirira wansi otuuke ku aya endala tutuuke ku Kaaba ayi Mukama Katonda tumira gye bali egamba nti tumira gye bali omubaka ng'ava mu bo ng'asomera ebigambo ebyo abayigiriza ekitabo n'amateeka kati eyo yonna edda ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ndoza tukome waggulu njagadde abantu abagenda okwetola Kaaba eno nga bavunnamiramu nga bakutamiramu kyenjagadde ennyo kubanga bali ku Kaaba naye ndoza ogibuuseemu katono okay so Ibrahim Kaaba tulabye yagikoze eki yagisitudde
bw'amala ogisitula ne mutabani wa Isimayiri ne basabirawo eddua. Era Qur'ani aya gyesose egambye fuula ekifo kino okubeera nti abantu bajja bakirambuule. Ne kiba nga kikakasibwa nti ennyumba Allah alina we yassa okubeera nga tulambuula. Na bino ne mu Bayibuli gyabwe mwebiri. Mu Bayibuli mwebiri. Naye bano baagaana bugaanyi. Seeka ndowooza eddakiika zange zisigadde emeka nkozese sigazeemu. Kale kangendeko mu Bayibuli emu. Genda mu kitabo ekimanyiddwa nga Isaaya 6:4 kantandikiraawo. Isaaya 6:4 kantandikirikwawo. Naye gamba ebigambo bino bwetiya Isaaya 6:4 yimusa amaaso go. Yimusa amaaso go omagamage olabe bonna beekuŋŋaanyiza wamu bajja gy'oli batabanyi bo balijja nga bava wala. Batabani bo n'abawala balijja nga bava wala. Yimusa amaaso kitegeeza amagamaga olabe abantu abakuŋŋaanye gy'oli batabani bo n'abawala balijja nga bava wala. Aya eyo sigisomye naye nga mu kutandika gyensoose okusoma eri mu surati al-Hajj nti wa azinu fi nnaasu bilhajji yatuuka rijaala ala kulli dhaamirin koola abantu bajje bakole hijja bajja kujja buli kanyumiro bajja kubeera nti bava buli kanyumiro kenaak'ensi. Kati yo Bayibuli egamba nti balijja nga bava mu bunyumiro bwonna obw'ensi. Qur'ani kyeyogedde ne Bayibuli kyegamba kira wansi awo. N'abawala abo baliweekerwa ku mbiriizi. Awo n'olyoka olaba n'oyakira oyakirwa n'omutima gwo guli kankana ne gugaziizibwa. Kitegeeza omuntu agenda kubeera n'essanyu omutima gwe. Kirira kubanga obusuukirivu obuli mu nnyanja buli kukola ki? Buli kyusibwa gy'oli. Obugagga obw'amawanga buli kujjira. Kirira olufulo olw'eŋŋamiya. Amakulu teggana ly'eŋŋamiya lulijja ne lukubikako. Ndiyo eŋŋamiya z'Emediani ne Efa bantu bagenda kuleeta eŋŋamiya naye nga ziva ebweru zireeta baleeta saddaaka n'ebirala. Ukitegedde? Kirira baleeta zaabu n'omugabo ne balanga ekibaleeta ekyo ekigambo kyenjagaddemu ekibaleeta kulanga amatendo ga Katonda so si nti bazze kujaguza bagenda kujja balanga amatendo ga Katonda. Rabbaika Allahumma rabbaik rabbaika la sharika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bajje balanga amatendo go ekifo ekyo bagiramu. Baana baanikira wansi tugenda bategera baani baayisaako baanikirira endiga zonna za Kedaali. Endiga eza Kedaali kitegeeza ndiga zino ez'amagulu 4 kitegeeza abantu abava mu Kedaali. Okitegedde? Ano basese kugamba butasoma Bayibuli banange kizibu. Endiga zonna za Kedaali. Kedaali ye mutabani wa Isimayiri tebamumanyi kyobola abasese. Kedaali abaana abava mu Kedaali ate Muhammad ava mu Kedaali gwe tuyita Kinaana teno. Kitegedde? Endiga zonna eza Kedaali nani? Ne Nabayosi. Nabayosi mutabani wa Isimayiri ye mukulu. Bana tebabimanyi. Simanyi kira boogera ku zadde lya Isimayiri. Be balijja ne balanga amatondo ga Katonda endiga zonna eza Kedaali ne Nabayosi. Kirira wansi wamma. Bagenda kuŋŋaanyizibwa gy'oli so si ndiga zigenda wabula abantu. Ndiyo? Endiga ennume ez'Nabayosi ziri kuweereza. Olaba be baweereza. Baweereza abantu ababazze abagenyi. Era Makka bwe mugenda babowereza buweereza. Kitongole kiri awo sebo Bawarabu bakiteekawo nga kiweereza bagenyi ababaze. Bayibuli egamba nti banaaweerezanga. Kirira tumalireyo. Egamba nti zirinya ku kyoto kyo. Nezikkirizibwa. Balisaamu ennyumba ekitiibwa kyange. Eyo Katonda kyenjagaddemu. Balisaamu ennyumba yange kino ekitiibwa. Eyo ekitiibwa kyaggwaawo. Twalabye dda Makka nga Bayibuli egamba nti ekinyumba yammwe nina okubeera ekitiibwa. Teriiyo nnyumba ku nsi kuno erina ekitiibwa okusinga Makka. Toyanziza. Pasitamos. Ulira haji byasomeseza. Biwuliriza sebo. Obiwulidde? Leero binene bino n'obisobola. Oli agamba binene n'abisobola. Yesebo. Ngenda kubisobola. Gwata akazindaalo gwakayima. Kakuute kati. Wuliriza abali eweewe bwenna. Asomeseza Ibrahim. Naye ate fe Ibrahim we gwasomeseza. Fo waffe yali mulokole 13:26 tabanko na musiraamu yatazibaako na Kaaba.
oyo mulala information atatoza uliza andi information moderator nedda banange olema okutabula juzi twabuuza bani abagobera Ibrahim wetwalabira uliza muzeyi wetwalabira eddiini ye wetwalabira ki era bane babirabuliza olwayo tugamba waliwo Katonda ebifo byassaawo tutwagala tubuze bantu uliza muzeyi tutwagala tubuze bantu leeta buleesi ebifo ebiri oba tebiri bwoba ebifo bitenga tugende tebiriwo naye ate tutubuza ate otuze mabiga twagala tubeere ng'abantu abakulu enzikiza twabiraba juzi era abandi bategera nti yali musiraamu kati ebifo weebiri oba tebiriiwo kyokka kyoba ogendako tetuli kukkiriziganya nti yali musiraamu zewaffe yali mulokole ate sisobola kukkiriziganya n'ono ebintu byebifo modetaddamu ekibuuzo onatandise ne Ibrahim kati nange ntandika na Ibrahim abali ebweru bamukotinze atandise na Ibrahim yazimba ekaba yakolaki si byatandise nabyo abebweru nabo batuwuliriza agambye mu kuzimba kabba temubadde kuzimba kabba kyokka mubaddemu okusinza n'ebirala kati yali kyeyagala tubeere ku kifo kyokka ng'ate yalese ebintu birala olaba owulira sebo ebintu ebyo kati nze wemba njogera ku Ibrahim nange ntandika naye kubanga Ibrahim yeyo atulaze nga yazimba kabba yazimba ekifo n'asaba vawo kibagenda kati nze nange nengamba wekibeera nga kiri bwe kityo kanange nkulaga Ibrahim wange nze gwenzikiriza owange yali mulokole owulaba 13:26 kubikola abatume zinange ntandise ne Ibrahim agambye atya agamba atya egamba nti abooluganda abaana b'ebika kya Ibulayimu nammwe mwenna abatya Katonda ekigambo ekyobulokozi buno kyaweerezebwa waffe owuliriza nti ffe ekigambo kyaffe ekyobulokozi kino kyaweerezebwa waffe kati ekitegeeza nti kyeffe omuntu wafuna obulokozi oyo alokoka bulokozi oyo Ibrahim bitwogerako kati bwetwogera ku Ibrahim ffe ifa twogera ku Ibrahim ffe talina kifo kyatuzimbira nti tugende yazimbamu ennyumba ffe waffe no mu Bayibuli eri mu Kulaani yobwe ewaawe waali yazimba ffe waffe teyazimba ffe omuntu yazimba ekifo ennyumba yasookerwako yali Sulaimaani Sulaimaani yazimba ennyumba era ffe omulembe Yesu bwe yajja yasangawo ennyumba ng'eri mu Yerusaalemi gundi Matayo 20:5 ifo Yesu gye yagendanga bwe kibanga ekifo abantu bagendanga mu Yerusaalemi tebagendako Maaka mu Bayibuli teriyo muntu yagenda e Maaka tagenda okukola hijja anti yaje byabadde atulaga ebya Ibrahimu we byakola owuliriza Ibrahimu ono byayogerako ifwe waffe tebikolangako information bampadde manye wowe nsomera watali Ibrahimu wosomye mu Isaya tobadde mu kirasi ngenti ekyo kifo baana ba Kedali Moses obeeranga wa ze njogedde ku baana ba Kedali nga be bazimba Kaaba era abaana ba Kedali ba Ismaili Gwarabu kati njagala obeere mu kirasi ng'omuntu ali soba musajja w'amaseeka nsomerako luberebere 21:3 balabe Ibrahimu kye yakola yesewo uliza Bayibuli mzee agante mzee talina kye yasimba oyo yasimba sebo yasimba kituyite ejjinja n'asimba ejjinja ye kankuwe ate yakolerayo ki wamalo gizikola 23 manyi Bayibuli temugisoma mmwe Ibrahimu anti gobadde oyagala wuyo Ibrahimu n'asimba tukusomga bwe ki n'asimba amakulu n'asimba ejjinja baguyita batya omumyulira yaguzimba Beruseba twalaba Beruseba ani yagenda Beruseba Ismaili sibwa mugamba so si Isaaka Ismaili yali Beruseba era Ibrahimu okusimba ejjinja alisimba Beruseba bwamala olusimba yakola ki nakoolera erinnya lya Mukama so gambi nakoolera erinnya lya Katonda itegera muzeyi kati ze byayogera sitegera ati tujja bitegera bango ono tuli kunyumba tuli kujinja katona alesi oli yasimba jinja kati ejinja si nyumba abali bayingiranga mu jinja omwo kati wuliriza ono byayogera sibutegera olaba yawule ejinja ate ne nyumba ejinja kibeera ngono manyita amayumba bazimisa mayinja
bw'ogamba jinja ejinja kirala kati wuyo erigoni jinja abantu bagendamu wuliriza kati nze mbagambye nti ono oli yazimba nyumba n'azimba naye ffe waffe ono oba ono yakoolanga yasimba jinja kyo kyanjawulo wuliriza ife ekifo kyetwandibadde nti tugenda abaasooka mu Ndagaano Enkadde balina Yerusaalemi owulira kyekifo kiriwo kati ebiseera bino Yesu bwe yali mu nsi muno ye mwennyini ng'asaba Katonda yagendanga ku lusozi 6:12 Luuka Yesu bwe yali ng'asaba yagendanga ku lusozi wereke yasulanga era n'abalokola babanga bagenda mu kusaba kw'amaanyi era nabo bagenda mu nsozi tebabeera ate mu nyumba ate tugende mu nyumba nyinyi Katonda yatulagira bo bagenda ku lusozi ne basaba ne bakola nga Yesu bye yakolanga ffe tuli ku Yesu kati gw'omulembe gwa Yesu si mulembe ate gwa Ibrahimu kati Luka 6:12 agamba ati awo olwatuuka mu nnaku ezo n'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba Katonda olaba ffe gendanga ku lusozi mu nsisika eyo gusozi n'alinnya eyo n'asaba kati ffe tetulina kifo ekiri awo straight nti tugende mu kifo gundi nga ffe abalokole kati ffe ekifo kyafu kyetugendamu ng'abalokole ate Yesu yagenda kiri mu ggulu Yesu wali baakomawo kyagenda kutwala mu ggulu so si mu nsi muno kyeva olaba nti ffe abalokole waffe mu ggulu Ibrahimu ono talina kifo kyonna kye yalaga anti ffe ate ne Ibrahimu ono saagadde kumwogerako nnyo manyi anti gwe mulamwa kati Ibrahimu ono kyeyazimba buuliriza bw'abanga yazimba Kaaba abantu basabirenga eyo ono si bw'abadde agamba yazimba byabukafeeri yes Surati Bakara 154 mu tafsiri bw'obanga ogenda gisome ojja kuwuliriza yabazimbira ebintu bya bukafeeri owa Kurani so si oli wa Bayibuli olwa Bayibuli mulala niwa Kurani mulala ebyo nabigamba dda oli yabazimbira 158 tafsiri 158 oba otole mu busozi bw'e Makka Sofa ne Al-Marwa bo bali mu bubonero bwa Katonda omuntu aba alambudde ennyumba Kaaba olw'okukola hijja oba umura si kibi kuye okuweetooloola bombiriri nga baddukira mu bbanga eriri wakati wa bombi nga buyala empisa y'abakafiiri mazima oyo akola obulungi kati kukwatamu kati ono biri bakola mitu ya bakafiiri kati ano bagenda era bina twayogerako n'ebiseera byayita ebyo bw'ogenda maka ogenda kukafuwala kuba kati ogenda ate okuduka ku nga bakafiiri bye bakolanga nagwe wokola kati mwawukanirawa abakafiiri baddukanga bakolanga mu bya bukafiiri nagwe ogamba oli musiraamu ate nagwe n'ogenda n'okafuwala ate ne Ibrahimu tulabako naye ng'addukira ku lusozi obwo kati ebintu bya bukafiiri kati ffe nga nvuudde eyo ffe tetulina kifo wano mu nsi wano ekyenkalaakala ntugendayo bw'ogenda e Yerusaalemi oba oli mu nsi mwenyini muno eyo bagendangayo kati ffe tugenda mu ggulu tulinda kifo wewaffe mu ggulu 14 atandikirawo Matayo owulirize Yokaana kyagamba ffe abalokole era tulina ssuubi lyonna nti Yesu akoma Yokaana 14 okutandikirawo ffe tulina ssuubi yonna tegweraliikiriranga owulira mukkirize Katonda era nange munsi ennyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeera singa tekiri bweki tunandibagambye kubanga ngenda kubateekerateekera ekifo era obanga ngenda kubateekerateekera ekifo ndikumawo nate nembatwala gyendi nze gyendi namwe mubeere lekera olaba kati ekyo kyekifo abalokole bonna oba bakkiriza Yesu bonna gye tulindirira tugenda mu ggulu kyekifo kyokka ekirimu emirembe tuli ku mulamwa ki Katonda kikafo kwe Katonda byalonda okubeerangamu andi nkugambye nti ffe waffe ffe gye tukkirizamu ng'abantu obuuza ku balokole ffe abalokole kifo kyaffe kye tukuuma kati kye tulindirira kuva mu ggulu ge mazima gennyini era ekigambo kya Ibrahimu kino singa nga ne bwe tubuuza abantu ebweru abaasoma ebiwandiiko nze Ibrahimu abeera omu nze ntola shahada Ibrahimu omu Bayibuli niwo mu Qur'ani nga y'omu yennyini oyo nze negata ku baana bange abasiraamu balala teriyo okakasa nti okakasa nti y'omu kwe kundaga ono yakola mu Bayibuli
nga ne mu Kurani mwebiri. Kubanga oli ya sadaka Isaka andage ne mu Bayibuli ne mu Kurani nga Ibrahim yali sadaka Isaka. Olaba tibiriyo kati awo wetujjaawo owulira kati ffe tulindirira ggulu 21 bikola kubikulirwa kati Yerusalemu yaffe gye tugenda ate nayo eri kuva mu ggulu yaffe ate era balo bagendanga muno kati ate tulinda ate Yerusalemu ate y'omu ggulu kati somako tulabaawo tandikirawo 21 okutandikira ndowooza kiri awo era nendaba eggulu erijja owulira nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ery'oluberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusalemu ekijja nga kiika kuva mu ggulu nga kiyonjereddwa nga kitegekeddwa ng'omugole olaba kati ffe bye tulinda effe tulinda ebyo baba yagenda okuteekateeka ate bwe tubanga kijja ate ekibuga kye tugenda ffe okuyingiramu ate kiva ate mu ggulu Yerusalemu empya ekibuga kati ffe bye tulindira ffe abalokole sinaye babasiraamu niyo bugenda emaka okafuala embuka babe bakafualire wagambye okukola ebintu by'obukafiire tibikola makulu leeta aleete Isaya 5 olunya olusooka ono yalindira ekibuga ky'omu ggulu 5 olunya olusooka Isaya 5 olunyiriro olusooka egamba nti zuukuka bakuzuukusa muzeeyi zuukuka tola bakuzuuka okyali mu tulo yambala amaanyi go gwe Sayuuni yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo kubanga Yerusalemu kiri eky'omuggulu ky'ogamba ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero muzeeyi ekibuga ky'obadde osoma ekitukuvu ekyo temukyayingirangamu muggwe nate atali mukomole kati muzeeyi gwe toli mukomole togenda mu ggulu togendayo weesonga bw'eggulu eryo Yerusalemu togendayo kubanga toli muki toli mukomole webale uliza sebo olwo byayogera tabimanyi oli agamba okukomalwa okw'omutima si bya mubiri ebyo si bya mubiri uliza ne Muhammad yindi si mukomole ne Muhammad mwenye takomolwanga kakati ono wagamba byayogera tabikitegeera ate Muhammad yagendayo uliza kyamateeka 3:6 asome obulirize biri bawogera bya mwoyo ate ali mukomole mu mwoyo so si bino bya bukungulu bwana Muhammad naye si mukomole kati ebyobukomole tobireeta wanaate andi kati andaze wulira tekiyingiramu atali kimuko kati ffe tukomolebwa mu mitima tugenda okuyingiramu ekya mitima si kya mubiri kubanga ne Muhammad si mukomole era bamanya basema baligenda emitwe bagendanga ne bantawula Muhammad tiyakomolwa ate kati bagamba basumbwa abantu komola kyake nga ne gye bagovera si mukomole kasoma ekiwandiiko Bayibuli yagambye togenda mu ggulu ati mutima soma ekiwandiiko wulira era Mukama Katonda wuliriza ali kukomola omutima owulira n'omutima gw'ezzadde lyo galanga Mukama Katonda kati bali abagamba bakomolwa mu mutima so sibikuta bino information baganda Katonda Mukama ali bakomola so simu abakomola Katonda yakomola okitegedde nolwekyo balema baganda basoma ebigambo Luganda babigatta ne batabula abantu Katonda yali bakomola kati muzeeyi Katonda yagambira nakomola omutima Bayibuli egambye tuli mu atakomola so sigwe tankomola wabula omuntu fo tukomola omubiri ye Katonda akomola ki kati Bayibuli egambye nti atakomolebwa muzeeyi gutwakomolwa kikuta adda ku topic muzeeyi uliza kati oli agambye Luganda lubasumwa si Luganda temuyingira mu tetali mukomole Katonda yayogera kubanga Katonda omuntu yataakomola tagenda kuyingiramu kati nzina kukomolebwa nyingiramu agamba Luganda Katonda mwenyini yagamba atali mukomole takolake taliyingiramu olunyiriri lwasomye mu Isaya lugamba nti ateekomola atakomolebwa kiba mukomola Katonda yakomola Ibrahimu ye yekomola so katiseeka bikuleze ekyala namunya katukulyange ekintu kino kati katulabe Katonda kati tuukawo muzeeyi anasibudde bwe anti muzeeyi yamaze dde ogamba
ye talina kifo kati kyobola nti tasobola kusomesa ku mulamwa gw'okulamaga era muno okubuuka mu ddeeno kati tugende nammwe tetulina kyakubakolera oba kati mmwe mugende tebaliiyo kati soma olabe 34 wuliriza 49 49 mbadde nkozeemuko bano bala oli aga nti atakomolebwanga katonda yakomola kati lwaki aga nti atakomolebwanga kugwa alina okukomola bano oluganda wuliriza kataawo egamba bwati wayogera mukama katonda era katonda yayogera nti tewaliwa munaggwanga tewagenda kubeera munaggwa muze oli mugwere oli munaggwanga atali mukomole mu mutima atali mukomole mutima si kyoyagala kyowakomola weebale kyowamala kale era atali mukomole mu mubiri era atali mukomole mu mubiri muzeeyi bakomola bimeka alikola ki aliyingira mu bwatukuvu wange muzeeyi obanga okyalina ekikuta mu gulu togenda kirira gendewa kati kira tulabe bakimuyamba munaggwanga yenna anaabanga mu baana ba Isirayiri yes muzeeyi tono ba Isirayiri kati olina okukomola bibiri ono alimba abantu kino ekiwandiiko kigamba owuliriza ebayibuli egamba omunaggwanga wabeeranga mu kika ky'abaana ba Isirayiri alina okukomola nze siri mu Baisirayiri nze ndi mu bagwere kati ono byasoma nze bayibuli yange kati byayoga tabimanyi nze nsomesa abaseeka bano kakala ate bwemba kusomesa agambye atali omunaggwanga ng'ali mu Baisirayiri analina okukomolwa kati nze wengenda mu Isirayiri netuula mu Isirayiri nkomolebwa anti kabanga ndi mu Baisirayiri naye kati ali mu Baisirayiri akola seeka Matayo 15:24 Yesu n'agamba nti katuliza Yesu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri muzeeyi kituufu Yesu w'Abayisirayiri boka anti kukomola kwa Abayisirayiri omala kubeera Abayisirayiri baliko bakomola kati Yesu gogobeera w'abaana baani kati muzeeyi kituufu ekyo kati noino nyiri Yesu nga bamukomola anti ebyo kati byetwogera kati bwe mulaba amateeka beegaana bwe balaba amateeka bavaamu bwe balaba ne bayingira mu Bayisirayiri amateeka bwe gajja nga gabakwata ne bavaamu kati ate ne beeyo kati buba butegeeza ki abooluganda kamalize kino ekyawandiikibwa kigambye bw'onoobeeranga mu Bayisirayiri olina okukomola Yesu teyatumibwa eri banaggwanga mukomozi ono mugwere kiki kati ati webuuza nti kituufu kitegeeza Yesu si wammwe kati mukolawo ki kati mukola ki ng'abakkiriza nga muli kwani ate Yesu ataliwo nedda mbuzabuza ataliwo wamakiribwa ekiti Yesu wakubuulira mu kusooka yajja eri Abayisirayiri ku nkomerero bw'aba amaliza nagamba mpeereddwa obuyinza mugende mubuulire amawanga gonna mu nsi zonna kakati awo wetufunire omukisa naffe abanaggwanga okola ki okuyingirayo kitegeeza nti enteekateeka eri ey'okukomola ng'ogenze mu Bayisirayiri kati tugivuddemu ffe tusobola okugendamu nga tetuli bakomole topika ebuza abatubuuza mujja tusonyiwa bw'ogamba nti okusooka ntumiddwa kati ate ogwokubiri nange ntuma wandibadde osoma ekyandiko ekigaa nti okusooka yatuma Bayisirayiri ogwokubiri naga nti ntumiddwa kati eri ensi yonna naye epointi ega nti kati mugende twasomesa dda Yesu bye yatuma baagenda tebaagenda ekyo twakimala dda era baakoma mu Bayisirayiri bokka okujja ng'oyagala ate omulama tuguddemu nedda kirabika okomola ekirabika tetwagusomesa kati kirabisenga gulijja naye katumalize ebya Ibulayimu babiveemu wandikira ddala kanjogere kino Yesu yatuma mu Isirayiri yokka era nze njagala abasajja bano Yokaana 3:16 God loves the world gisome mu Lungereza soma mu Lungereza kitabo bikyusa nti wasoma mu Lungereza 3:16 wuliriza katolaba ono kati mukube biwandiiko nti kati owuliriza Yesu yatuma mu Isirayiri yokka tiyatuma mu Isirayiri yokka Yesu wansi yonna era kyeva olaba nabaana abagamba naffe tukkiriza Yesu singa bamutuma mu Isirayiri kati mu Abasiraamu abaanoonyaki mu Warabu obanga yatuma mu Isirayiri yokka kanzire ku mulamwa kanzire ku mulamwa wuliriza kanzire ku gundi ku mulamwa
ffe ng'abalokole ffe tugenda mu ggulu era Yesu owaffe yatulagira mu ggulu kati bino byokugenda na mugongo ebyokugenda mu bisaawe bano baalaba nti ennaku we zituuka abantu babeera bayitirivu nga tebalina nyumba gye basobola kubakuŋŋaanyizaamu kati nga gundi ono yayolesewa Serwada n'agamba nti tugenge Namboole kubanga abantu bayitirivu tulina nyumba gye tutegeeza okubatuula ne bagenda eyo ne batendereza Katonda tekiba kibi kyali kintu ky'abantu anti Katonda yakyolesewa yagamba nti Mukama yandaga yaŋŋamba kati nga tulina kyakukola oli wagamba Mukama yaŋŋamba ze sikireko obuzibu bwonna omuntu agenda mu kisaawe kati abaagala kutendereza Katonda kasabe bwe yakkiriza agenda mu nyumba akagende naye byokugenda mu kifo nti kiri straight nti nga bano bagenda nti maaka ffe wano waffe ffe tulinda byaggulu kati ogenda mu kisaawe ky'abantu anti kati kyebagunjizaawo si kugunja anti babagunjizaawo anti kati nedda ye si kugunja kati oli agambe Mukama yaŋŋamba wano tulabye ebiwandiiko kyalagira tugende bitu bya bukaafiri ate wano tulabye nti ono ye muntu yalesa idea ntugende nga naye ono yali muntu n'oli yali muntu yagamba tumugende Maaka naye yali muntu kati wekiwandiiko nga kimujjidde obuvandiiko kimujjidde obubaka bumujjidde anti obubaka yagamba omubaka obuwujire omuntu ng'ayogera banabbi Katonda yagamba nga Musa gamba bano abantu nebogera nabakola anti ebiwandiiko oli talina kiwandiiko kikakasa naye wano waliwo ekiwandiiko maliriza kiwandiiko kyakiriwo teriyo kiwandiiko kate na mugongo abantu abagende na mugongo bagenda kujjukiza ebijjukiza abantu abaafwa bagenda tegamba nti tugenda na mugongo kubanga abajulizi batirwayo ebyo byafaayo webiri nemyawandiko webiri nensi abantu bawulira bagenda eri bijjukizo ebanamugongo ti kubanga waliwo abajulirwa bafiirayo bagenda ne basaba Katonda kati bana bagenda Namboole oba mu bisawo si Namboole wokka wano Embale bagenda kati Uganda yonna tugenda mu bifo ebitukuvu tukolamu ki kati wano wagenda mu kisaawe bagenda kutendereza Katonda bayimba ne batendereza Katonda ne basaba Katonda ebyo bitukuvu tebiri abigaana Katonda yalagira bano walola byeko mistakes zibera singa abantu babigaanayo nga bafiirayo n'abantu bavuwayo nga balamu n'abagenda mu disco tebafiirayo mu kyalo ekyamu olinamu abalogo olinayo abalogo mu kyalo abakafiri gye bali balogera naye baali bafudde abalogo tubafa babeera batono ne bali babeera bantu bayitirivu mitwalo n'emitwalo gyali balifudde either omujemera oba tomujemera sebo omodoleta njaga kwebaza tuseemu leeti naye nga nasuze wala nvudde Kalaaki district gye mbadde twabadde n'olukuŋŋaana abantu b'e Kalaaki njagala kubatumira era mbagaliza okubeera obulungi mu bye mubadde mukola kati ntuuse bulungi temweraliikirira Mukama Yesu ankiriza nentuuka tewabadde kazibu konna mu kkubo ntuuse so kansooke mpulirizeeko omukulu Amisi bye byagamba okusooka nange ndyoke nzijje kubanga nkyabugumamukko owulira oyokya Naam, bismillah tumwebaza Katonda omutonzi nate atukomezaawo gamazima gali nti baganda baffe boogedde lwatu Katonda omutonzi oluvannyuma lw'okututonda alina ebintu bye tuteerawo nga birina okutugatta era yakimanya bulungi nti waliwo atabeere na busobozi butuulako balyeko emmere n'omukyayina ng'alina okuteekateekayo nga woolaba ku kyalo omwavu okulya ku mmere y'omugagga ebeera mbaga oba mukolo n'ateekateeka piraawo n'agamba nti olwaleero mwenna tukoze eki tubayise kati Katonda n'atuteekateekera nga ffenna tulina okusisinkana at least once in a year n'atuteerawo ekifo ekiri written era neebaza mukadde waffe Amiri Haji Muhammad Musa alambuludde bulungi naye baganda baffe era kituyambyeko n'abatubuliriza nsuubira mutegedde omulama gwawedde dda aja atuwadde nga Katonda agamba twabateerawo Makka Kaaba nga gye mulina mulina okukola ki okusisinkanira Muzeeyi Nkuusi n'asamarayizinga mu byonna by'ayogedde yadde nga ayogedde emiramwa mingi n'akomenkereza agamba ffe tetulina
kyetulina mukama waffe Sserwadda akeera ku makya oba yanywa kyayi simanyi oba yali mulwadde oba kiki kyali kimutuuseko n'agamba nti kakati okuva olwaleero tulaba tutandika okugenda Namugongo. Kati weebuuza Sserwadda mwennyini sina mugongo Sserwadda atwala Namboole Namboole ate si Namboole omwaka guno babadde gundi Kyambogo. So si kifo nti kiri permanent nti Namboole no wonna kasita babanga bakola ki basobola okuŋŋanyiza abantu kubanga Yesu yagamba nti we babanga babiri oba basatu nga bakuŋŋanye mu linnya lyange nange naabeeranga nabo. kakati yensonga lwaki bakikola bwe bwenna bali kwogera mulinde asooka empozinga ekibuuzo bano abaleesi simanyi Sserwadda simanyi beeteerawo omwaka bayinza okukolamuko shifuti nti tugende muku kakati olwa tunaaba ku ayo kululi tugendeko Namboole kululi Namugongo. Kati ekibuuzo ekiri mu ddiiro ne ku mulamu oguliwo kifo ki Katonda kiyateerawo abantu bonna basisinkane. Kansome aya emu batwanukule essula ebeera ya 22 bagita Suratul Hajj ne bosomero yokemala aya ebeera ya 27 Katonda alagira nnabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'amuwa ekiragiro nti kino kyenkuwa si kikyo wabula kyaliwokko negwe kiteeke mu nkola nabana abaliwo bakikole n'abagenda okujja. aya kumeka aya 27 nga Katonda agamba anti koola abantu okujja okukola hijja. Okitegedde? Yes. En order. Museveni watola order yatola order n'agamba nti abantu mwenna ssaawa 12 mbaagala waka lockdown. Walaba emiigo ezaakuba janyoka. Kati Katonda atodde order ffenna abantu balina kutukola tugende tukole ki? Tukole hijja. Kakati mwe abaleese ebifo ne shift zammwe. Simanyi oni yateekawo Namboole simanyi Namugongo. Mulinayo ekiwandiiko nga Katonda agamba nti nabwe kityo mulina okubanga mutegeeza abantu oba mulowooze nti ekifo kye tulina okubeera nga tugendamu okukuŋŋaana ffenna tusisinkane Namboole oba Namugongo oba kifo kyonna kumwe abali mu studio. Langa bulanzi tofaayo na kusaba. Njagala okusaba omwami ono atuwe Nuuhu ng'akola hijja yali musajja mugagga. Webale nnyo tweyanziza kale va ku muzindaalo tweyanziza oyo naye amaze okukutula moderator alaze abatubuliriza nti ye talina ansa. Webale tuula webale nnyo kiwedde ekyo kiwedde webale nnyo kuba nze wenkusaba binika n'oleeta sepuki nti byonna bifumba mba simanyi kyokola ki. Nuuhu ye yasooka nga Muhammadi tanaba kuzaalibwa. Okay. Okitegedde? Mpulira. Ene ennyumba ezimbibwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bw'amala okugizimba nga nnyumba ya Katonda. Oluvannyuma lw'okugizimba Muhammad azaaliddwa nga ye nnabbi asembayo mu bannabbi bonna. Katonda amuwadde oda nti gwe Muhammad koola abantu bonna bajje bakole ki? Bakole hijja. Gw'ovudde ku oda ya Katonda weetereddewo Namugongo Namboole. Ekibuuzo obujulizi obujjawa? Bano balimba abantu bulijjo. Nuuhu yali musiraamu, Musa yali musiraamu, tuwenga bakola hijja. Mulimba abantu. Ekibuuzo tekiri nti tetugambye nti bannabbi bonna bakola hijja. Si kye tusomesa. Tuli kusomesa fawulyo saawa eno kale nti mateeka gatugamba kife. Yes, tetulugamba nti bannabbi bonna bakola hijja. Tonna bakyogera ekyo. Alyoka atubuze Nuuwa nti leetanga akola hijja. Nolwekyo baganda ffe basala okuwuddisa abantu. Ddamu ekibuuzo oli kyabuuziza bw'oba tekirina oganta tekiri. Wamma moderator kanyambe mu mukwano gwange Amisi. Tomala budde nze ntegeera. Obuuziza nti tukuweeko mu byawandiikibwa ebyaffe nga Katonda alagira bakoole ki abantu okugenda mu hijja. Si kyekyo? Oli yasomye kya hijja ate katate bakuba. Kibuuzo kikale buuza. Ddamu obuuza. Ab'ebitiibwa abatubuliriza. Moderator wamma answer eri wet. Sokoli oli kwanukula ki? Moderator ona asomye nga Muhammad yajja n'ekiragiro ekikola ki? Ndeka balagira Muhammad wano. Balagira Muhammad. Ono akyogedde n'agamba nti Muhammad ku mulembe gwe yajja yafuna ekiragiro bakoola abantu bakole ki? Bajje mu hijja. Ibrahimu yali takola hijja ono alyoka alagirwa ekiragiro kino. Tweyanziza koma omanyi okusirika njagadde asooka ayogere bimu byabadde alina ebibadde bimusiiwa nsuubira mukama wange biwedde kyekyo. Kakati ebiwanga biwedde ono alikola apiira ate agamba Muhammad ekisookerwako ddala kino ekiragiro bakiwa Ibrahim alayhi salam. Muhammad yes ya Ibrahim.
Soko obulirize. Nze nkugambye nkuwadde akadde oyogere ati Ibrahimu 19 noti 22. Ate 19 ebera suratu Maryam naawe. Byogera tuli kubitegeera. Kakati owekitiibwa Ibrahimu eri 14. Owekitiibwa buliriza. Bwakitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja kuteeka mu nkola kubanga asomesa bannabbi be baamala okukola ki okusomesa kubanga ajuliriza bannabbi banne bibaakola ki bibasomesa kubanga bonna bajja n'obubaka butya bumu n'ekikolo kyabwe nga kiri kimu mesigi yemu nga n'eddiini yaabwe eryetya eryemu. Ibrahimu yazimba Kaaba bamala okugizimba Kaaba niwayitawo ebiseera bingi era onaasomyika aya abakafiiri ne bakwata nnyumba Kaaba ne bagiwamba bateekamu ebisale mu 365 ebikola omwaka nga bagamba nti bano be bakatonda baffe nga bamanyi obuzito bwaki bw'ennyumba Kaaba. Muhammadi wajja Katonda n'amulagira n'agamba nti eyo ennyumba yange nze Katonda nga neyagizimba yali nnabbi eyali omukkiriza jjajja wabakkiriza Ibrahimu n'olwekyo gwe Muhammadi abo bonna bateekeddwa okuva ku nnyumba Kaaba. Olibijjawe ebyo mbijja mu Quran essuula ebeera ya 22 aya 7 n'essuula eyokusatu aya 9 Quran anti era weddabye ndi kusoma so tejjamu maliriza mpe omuzindaalo mazere toguma mazere toguma akazina njagala kawa Pastor Moses. So bakitiibwa Muhammad n'alagira abantu bonna basobole okubeera nga bakola hijja nga hijja gye bakola tteeka lya Katonda kiragiro kya Katonda kiyateerawo ng'abantu ffenna tulina okubeera nga tukirespondinga nabwe ekito mu nsi yonna olwaleero tuweererako ddala obuwumbi 8. Wallahi Abachina be basajja abakyasinza okubeera n'olulimi oluzibu n'abasajja Abarasha n'Abakorea naye ffenna tusisinkana ku nnyumba Kaaba ffenna era okumanyanga kino kiragiro obusiraamu buzimbibwa ku mpagi mmeka mpagi 5 empagi ej'ettaano nga n'ehijja ekola ki mweri omu kakati ekyo kitumala bumazi ne Kulaani yennyini mulimu essuula nnamba bagita suuratul hajji mwe tuli kusoma bino kitegeeza ffe ng'Abasiraamu tugenda Makka kiragiro abakristaayo kale ffe temugenda Makka kyekifo ekitukuvu kakati mutuwe ekifo ekyammwe Katonda era mutulage ku practicale nti ffe Abagisu n'Abagwere n'Abanyoli ffenna juuzi twakola ki twagenda olwaleero oligenda newakenya tamanyi nti Namugongo gyekiri kituufu oligenda nowe Tanzania wano ku muliraana Congo tamanyi nti Namugongo kikola ki oba Namboole gyekiri okoma kukyogera neffe kuva mu buto abaana baffe bonna bakimanyi nti Kaaba ennyumba ya Katonda ffenna gye tulina okubeera nga tusisinkaniramu. Barakallahu jazakumullahu khair. Kale Pastor Moses akazindaalo tuliremu Muhammad so ne yanza moderator batuuliza people of Kalaki, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I want to thank him for leading me in this journey and I've reached safely. I want to bless you to continue in that gathering, discover more. Abatuuliriza tuli ku mulamwa guno. You bless them or you pray for them? The one who bless them. Omanyi okubasabira mbamba wadde akakisa nembasabira ko eri Katonda. So bwe mbamba sabidde akakisa ako nze mbamba blessings. Yes, I can also bless. Togamba kyosabye gwe ki? Kubanga labayo Ibrahimu yalina abaana babiri Esau ne Yakobo. N'agamba omukulu nti genda ondeetere akanyama ojje nkusabire ki omukisa. So kye ndi okwogera ndikwogera ku bikolwa bya Ibrahimu byennyini bye yakolanga. Era nze ntegedde nti Muhammad Musa agenda kola ki naye ate Yakobo ye yakola ki ye yali omukisa. Kati Esau najja nagamba netoyinayo wadde kakisa akasigadde namugamba nedda. So Muhammad Musa toyina mukisa gogenda kufuna abantu bekalaki bafunye gwonna. Kati sebo moderator. Yes sir. Obuzibu butuuse ku bantu bano. Tukyali ku mulamwa ani ku kifo akiririza akola Katonda akola Ibrahimu byakola. Tujjeyo mulamwa nga guli ku kifo kati. Kifo ekitukufu.
very good. Ibrahim kiyateekawo omusingi. Omusingi sebo ogumanyi bulungi. Naye togumanyi? Tosimangako omusingi ewuwo. Bateekamu foundation wansi wano enjuma wegenda okuyimirira ne pulaani yaayo gwe musingi. Kakati omukulu ono azeeyo ate n'ayongeramu ebibye Sheikh Muhammad Musa n'agamba mbu yazimba ekisenge ng'ate ekyawandiikibwa kigambye musingi. Kati ebintu by'okutandika okulimbalimba mu bintu ono n'ayongeramu n'agamba Nabbi Muhammad ye yalagirwa akoola abantu bajjewa okusinza mu kifo ekyo ekitukuvu. N'atulimba nti abakafiiri bajja ne bawamba. Kugamba kyewunyisa nawe kiraba bulabi abakafiiri okujja okuwamba ekifo kya Katonda ekitukuvu. Ne bawamba Allah. Ne bawamba Allah. Ekyo bw'obulimba obusooka. Obulimba obwokubiri bwe bw'okubeera ng'atugambye nti Nabbi Muhammad yafuna ekiragiro naye ng'ate Ibrahim bagambye nti yazimba omusingi. Ekitegeeza ye teyakolaho hijja. Ndowooza bwe yamala okuzimba omusingi n'asaba busabi amufuula obusiraamu era teyafuukako musiraamu, yava ku nsi nga takoze eki? Tasiramuse era nga tagenzeeko ku hijja. Kakati ate nineewunya bakedaali baani bonna abaana ba Isimayiri ate okufuuka Abawarabu ng'ate Kedaali ateekeddwa kuba Muebrania kubanga Isimayiri yali Muebrania. Ebyo byonna bintu bya kugeta bugesi. Tekiyinzika abaana ba Isimayiri Muebrania ate bo babeere Bawarabu. Tekisoboka. Tekisoboka. Obulimba bwoteseemu gw'oleese ng'abaana ba Kedaali balina okugenda mu kifo kiri. Nange kyendiko sebo sinakivaako. Byaleese bye ndikola ki? Tayogedde ku Kedaali. Atumwire. So nti Kedaali babayita bagende mu kifo kiri eky'emaka ekyokola ki? Ekyokusinzizaamu okulamaga. Be baana ba Isirayiri. Kakati sebo moderator. Qur'ani sebo ojja kunsomerako. Qur'ani essula y'ekyenda aya ey'ekkumi. Qur'ani meka? 9 aya ey'ekkumi. Tugenda okusoma. Yes sir. Qur'ani eno egamba mazima. Qur'ani tabaye. Egamba mazima oswadde ovuddewo weere. Tandikira ku Lwomunana. Lwomunana. Egamba n'aguyigiriza obwonoonefu baagwo n'okutya kwagwo n'aguyigiriza obubi n'obulungi. Mazima alokosa oyo agutukuza n'agutukuza obutakola byonoono nakujeemera Katonda. Olowooza ala yali ayogera ku gukyo. Mazima aswadde avuddewo. Komaawo. Yali ayogera ku gukyo ogwo. Anti gwali kusomesa gwamanya. Nawe Qur'ani togimanyi? Nedda. Ye ng'omusomi wa Qur'ani olina okumanya. So wamma yali tayogera ku gusolo, yali tayogera ku guki, naye yali ayogera ku mutima. Nti ala yakola ki? Yagutukuza. Era oyo ala gwatukuzizza omutima alokose awonye. Kakati okwo kwe kukomola. Ibrahimu teyeekomola mu physical gundi, mu spiritual kind of life, naye yeekomola mubiri. Wabula omutima Katonda gwakola ki? Gwakomola. Era ne Qur'ani ekikiriza bulungi nti ye yagutukuza. Era bw'aba agutukuzizza oyo aba akoze eki? Awonye. Kyekigambo wano kye basigazaayo nti alokose. Nabo balemera okikyusa kigambo kya Luyonaani. Kakati ffe ne Qur'ani etukakasa bulungi nti bwe tubanga tuli bakukomola tukomole mitima gyaffe. Era n'olunyirimu eruli mu Yeremiya essula ey'omwenda olunya 2:5-2:6. Tukulizavinge. Kale nkonyeekoko naye kati kankomewo. Kubanga benyini babireese bamaze budde wano okukomola. Nange kubanga siyinza kukyereka mu ddiiro
nga sikyogeddeeko oba omuprotectinze aba adojinga aba ayagala aleka obukyafu mu bantu tomanya tuyinza n'obutagwogerako kati obwo obukyafu buba busigaddemu. Kaakati ffe Katonda atugamba nti agenda kulamula abo abatali bakomole mu mutima. Kyekibonerezo kyendina ku lunaku olw'enkomerero Katonda kyagenda okukola. Bino ebyokubeera nga toli mukomole mu kikuta kigenda kubeera nga kikukosa wano ku nsi, kubanga mu bantu bano oyinza okugenda nga teweeyonjezza. Naye mu bwa Katonda n'ebirala byonna ebyokusinza mu ggulu. Kaakati sebo moderator bwe tutuuka ku kifo Ibulayimu Katonda tamulagiranga kazimbe, mwenyini yeetulinkiriza ne mutabanyi we Isimayiri ne bateekawo omusingi. Katonda nga tamulagidde. Kirabye? Kaakati bw'atandika okuzimba ate n'alyoka amala n'asaba Allah akole ki? Amufuula omusiraamu ne mutabanyi we. Obusiraamu yabutegeerera wa nga Allah tanabumugamba? Olira? Obusiraamu yabutegeerera wa nga Allah tanabumugamba? Ffe kye tumanyi nti Katonda bw'abanga atuwa ekyokulabirako ku Ibulayimu yamugamba ekintu kimu nti nkuwadde ettaka Kanani lyeryo n'abaana bo n'abazzukulu bo. Era olwaleero kyekirwanya Abapalesitayini n'Abayisirayiri ettaka eryo erya Kanani lyeryo Katonda lyasuubiza ani? Ibulayimu mu Sura 17 okutandikira ku nnyonyi olw'omunaana. So kakati mu nsonga z'okulwanira ku ttaka oba protecting ettaka ffe ekyo tukikola. Tetwagala muntu kuyingira ku ttaka eritali lirye. Kasita ayingirira ku ttaka lyo ekyo tukikola okuprotecting ettaka lyaffe. Wadde eno mu Uganda kuba naffe tuli bakkiriza. Kakati ekifo ekyokusinzizaamu Yesu ajja n'asanga ekifo gundi Sulaiman kye yazimba e Yerusalemi. Nga bamuwaanira ekifo ekyo nga bw'olaba ne bawaana Makka. Makka era kifo kiyitirivu nnyo era bw'otatuukayo era bw'oba ofunye ssente tuukayo. Naye nkubuulira ekifo Katonda kye yali ateeseewo nga wadde Sulaiman okuzimba ekifo ekyo mu ngeri ey'enjawulo, ate Yesu yajja n'agamba nti mukimenyewo nze nzimba ekyange mu nnaku mmeka? 3. Ekyo kyekyo Qur'an kyegambye eky'endamu nyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda mutima. Era ekyawandiikibwa kimaliza nga kigamba nti Yesu yayogera bw'atyo ng'ayogera ku mubiri gwe. Ne tumaliza ne Yokaana 4:20 mmeka? 23 okukkirira paka ku 24. So tetukyetaaga. Qur'ani ekakasiza nti mutima kyekikulu. Kati ebyo byakugenda kukola malala kulaga mbu mulina ssente abatalina bo ne batagenda. Kati olaba nga okwo tekuba kusosola n'owulira nga oyagala ogende naye olw'okuba tolina ssente n'onakuwala. Abamu beesabiriza bwesabiriza ne babayamba ne babatwala. Omuntu agenda okusinza Katonda omuniya ate bakutwale butwazi bakupakire. No. Abasinga obungi tebafuna babapakira bupakizi. Anti obusobozi obumanyi? Okay. Naye ekiseera kijja era kituuse. Yesu atugambye nti ebyo bye mwali mulooza ku Makka ku gundi ku Yerusalemi ekizimbe ekya Sulaiman kye yazimba ekiseera kikoze eki kituuse. Abasinza amazima lwe banaasinzizanga kitaffe. Bwe kuba kusinza mu mazima nga tusinza kitaffe tulina kola ki? Kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinza. Nga basinza mu mazima. Katonda gwe mwoyo. Katonda gwe mwoyo. N'abo abamusinza kibagwanira okusinzanga mu mwoyo ne mazima. Exactly. Tuteekeddwa kusinza mu mazima ne mu mwoyo. Waliwo olunyiriro njagadde nti tukyagenda mu Yerusalemu. Olwabirimu olumu somako olwabirimu olumu obuddeyo ate 21 Yesu n'agamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja batalisinzizanga mu kitaffe ku lusozi luno. Tetukyasinziza mu kiwonvu ku lusozi Namboole oba Kyambogo oba Namugongo. Newankubadde mu Yerusaalemi. Newankubadde ne mu Yerusaalemi.
Sinza kye mutamanyi. Otyo? Tusinza kye tumanyi. Kati abagenda eyo yonna Maaka basinza bye batamanyi. Tebamanyi bye baliko. Okujjako kati kye tulina okumanya kusinziza mu mwoyo ne mu mazima. Full stop. Nja kwebaza moderator. Yes sir. Olw'okumpa akakisa kano. Yes sir. Omulamu wangu maze ntebye goal ziweddeyo. Webale. Tuyanzege. Eddakiika zaafu akadde kako kagenderera. Nandyagadde tukolemu ko. Naam, eddakiika yange emu baganda ffe beewepa ehijja. Naye kansooke nkiryelinga kino. Bw'osoma ekitabo kya Mubuulizeemu mwenda egamba nti ekyaliwo kye kinaabangawo. N'ekyo ekyakolebwa kye kinaakolebwanga. Ekyaliwo kye kinaabangawo. N'ekyo ekyakolebwa kye kinaakolebwanga. Bayibuli. Yesu bwe yajja yagamba Matayo 5:17 n'agamba nti temulowooza nti najja kudibya amateeka oba ebyabannabbi, sajja bbiri byobula okutukkiriza. Statement Yesu n'agyogera. Kati baganda ffe ate bwe basoma nti ate nedda yabijjawo. Kati ne tamanya Yesu yali agudde eddalu yagamba nti yajja kubituukiriza. Bannabbi banne baakolanga ki? Bannabbi banne baalamaganga. Okitegedde? Katonda yabalagira kulamaga. Kati ate muganda ate Yesu yabijjawo. Ate nsomye Yesu agamba nti sajja kubidibya. Kati Bayibuli gye mutwala ku poliisi oba ki? Ekigambo ky'okulamaga Isaaya 2:2. Isaaya 2:2 egamba. Obusozi bwa Mukama bulinywezebwa. N'ennyumba ya Mukama Katonda erigulumizibwa. Amawanga gonna kigaliva gagamba nti mujje tugende tukulukutire ku lusozi lwa Mukama era awali ennyumba ya Mukama. Yes. Eyo Isaaya 2:2. Mujje tugende twetooloole. Kati okwetoola kwa bannabbi. Oli agambye nti bakafiri bajje batya ne bawamba ne neewuunya. Bakafiri bawamba. Nawono ku mulembe wano ogwa kanjogera omulembe gwa Amini ng'agenda. Abantu bayingira n'embizi ne bazisalira mu muzigiti. Baba tebawambye? Babawamba. Manyi Moses ebintu tabitegeera kirwadde ki? Bawamba. Kati Muhammad agenda okuzaalibwa nga abakafiri bawamba dda Makka. Naye nga bamanyi nti ennyumba ya Katonda naye nga bagisabirako. Agamba Ibrahimu nga yeetoola. Ibrahimu yeetoolola. Era omulama ssebo ngusaba. Era gwe tukyakwogongera ffe tulina bwino waffe. Tukyagongera tulina bwino waffe kubanga tuli mu mwezi gwa kulamaga. Tetujja kupapuka radio weeri. Bakize ne Sunday ejja era twongere ennyiri zaffe. Tulamage kuba bintu boogedde bingi na mugongo simanyi namboole tunababikwatako saa zigenze. Mukize nkomaawo. Kati mu dakiika emu eno gye njogerako bweti. Eddakiika eyo. Ffe ono bagamba nti abannabbi baalamaga bya bulimba. Kubanga bano abasiraamu bagamba Nuhu yali musiraamu. Musa yali musiraamu. Tulaba Dawudi yali musiraamu. Kati batuwa abantu abo nga balamaga. Sekasoma ky'amateeka 12:5. Bagambye nti omulama gukyagenda mu maaso naye bakyagongera batutakula butakuzi. Kati kandete nga Katonda alagira. Naye kabasoma olunyiriri olwo kabalusome omuzeeyi aluwulire. Mu bika byamu byonna Mukama Katonda kyali eroboza mu bika byamu byonna ndiyo Katonda we yateeka erinnya lye ndiyo Bayibuli egamba atuula awo ate munaanoonyangayo era munajjangayo weebale nnyo ate tuli kwani basajja babadde abayi bano bagobezi ba Nuwa bano lwaki beekwata ku bisubi era mulabye bannange lwaki mwekwata ku bisubi abaleta basubi ato nayogedde muli kuwakanya byawandiikibwa ate nga tubakolere muganda waffe asabye okubanga tutangaaza vaasi ye badde mu Zabbuli Zabbuli 84 olunyiriri lubeera agambye olunyiriri lwa 4 kituufu so muganda waffe olw'obudde tujja kuba tukola kigisoma so kyenjagaddemu kiri kimu Bayibuli yennyini ate egamba okukkatiriza ensonga ya Hajji n'abaganda baffe bano okubanga bagitegeera bulungi mu Zefaniya 3:9 egamba mu biro ebyo ndikyusiza amawanga gonna olulimi lumu olulongoofu bonna bakaabirenga mu erinnya lya Mukama. Tewaliyo mugisu kaabe mugwere atuuka ku Kaaba n'ayogera olugwere. Ffenna twogera ebigambo byebimu ensi yonna. Kakati mwe tubabuuza mwe muba mutuuse Namugongo kale eyo gye mugenda gw'osuubira
omutesa asobola okuwuliza byoyogera era mubuliziganya mutya kale maliriza sebo moderator yesebo kati ensonga enkulu ey'olulimi eyo si nsonga kubanga ffe Katonda yatukiisiza ennimi ate olulimi basimye eki nawe Moses n'ekirala mbuffe tulemereddwa okwogera ekifo gye tulina okukola kigenda naye ffe Yesu atugambye ne Qur'ani netugamba nti ebyekifo tebikyali kikulu wabula omwoyo gwaffe tugende mu basimu kubanga bano